Miranga na biwobe agakagwawo eyesimbawo mu kitundu ky'Omoro mu kifo ky'Olanya ku tiketi ya Nuupu Simon Tolit Ekisse Afudde ebipya Bizuuse yonna gy'osinzidde bubuno obunkenke nkubuuzaako gy'osinzidde webali nnyo webali ddala genda ku mitimbagano gyaffe gyonna www.kampalamediatv.com subscribing sharing obeere ng'okomenting okwate mu kiri twongere okukolera okufeffetta yonna gy'osinzidde mwana wa mama mwana wa taata. Amawulire agaliwo kaakati we tujjidde ku mpewo nsobola okuvaayo ne nkutegeeza nti nno obaolyawo si malungi yadde bassebo ne bannyabo ng'eyavuganyako ku kifo ky'obukulembeze bwa paalamenti oba okubeera omukiise wa paalamenti mu kitundu ekya Omoro County ekyalimu eyaliko sipiika wa paalamenti Jacob Olanya. Bassebo ne bannyabo ng'ono yali ku kaada y'ekibiina kya Nuupu omukulu amanyikiddwa nga Simon Tolit Ekisse avudde mu bulamu bw'ensi eno. Wetujjidde ku mpewo kati mu kufeffetako tweyongedde okukola bassebo ne bannyabo tukikakasizza nga musajja mukulu ono avudde mu bulamu bw'ensi eno. Nsobola okuvaayo ne nkutegeeza nti ono musajja mukulu yaliko omukiise wa paalamenti akiikirira ekitundu ky'Omoro wakati mu kufeffetako twegenda okwongera obaolyawo ebipya bye tugenda okwongera okuba nga tukuleetera era wano nga yali munnakibiina kya Forum for Democratic Change omukukutivu oba kyosobola okuyita FDC wabula oluvannyuma wano jjo ly'abalamu we twogera mu April 2022 najja bw'atyo ku tiketi y'ekibiina kya National Unity Platform ne yeesimbawo ku kifo kino. Musajja mukulu ono emyaka gyali gimugenderedde era bambi bangi ne bagamba nti ki ekireese namukadde mu lwokaano luno lwe baali bagamba nti yali talusobola kubanga abbenkana n'abavubuka enjasabiggu naye ye yalaga obumalirivu n'abeera nga avuganya. Wabula yawangulwa omuvubuka enjasabiggu mutabani w'Olanya amanyikiddwa nga Andrew era nga mu kaseera kano yali mu paalamenti ng'ono yali ku kibiina oba ku kaada eya National Resistance Movement oba emanyikiddwa nga NRM. Era nsobola okuvaayo ne nkutegeeza nti okuva musajja mukulu ono lwe yavuganya mu kalulu k'obubaka bwa paalamenti twogera 2022 kigambibwa ngambye yaweebwa obutwa towards campaign oba towards election. Kino kyamuviirako okubanga anafuwa era okuva olwo newankubadde nga yajjanjabwa nsobola okuvaayo ne nkutegeeza nti omubiri gwe gubadde mugonvugonvu okuva wekyateeberezebwa ngambye yaweebwa obutwa omubiri gwe tegwaddangulu era bassebo ne bannyabo abadde yanafuwira ddala okuva okulonda bwe kwaggwa era okutuuka bw'afudde. Kale of course ffe twagenze dda ku ground okwongera okukolera okufeffetta naye nga tukusuniddeko katono nnyo ku bigenda mu maaso wali mu bitundu bya Omoro. Kolera ekintu kimu subscribinga sharinga commentinga twongere okukolera okufeffetta yonna gy'osinzidde mwana wa mama mwana wa taata. Yenze Semaganda Moses Hope ku Kampala Media TV yonna gy'osinzidde.